Pulezidenti Museveni aguddeyo kola eryongera omutindo ku bibala ebya kike Tropical Fruits Limited mu kuligulawo Pulezidenti yeebazizza Francis Mugabe nannyiniririsa ne famire ye okumugattako mu nteekateeka y'okulwanyisa obwavu. N'olwekyo njagala kwebaza mwembi na famire yammwe ku lw'okulwana olutalo luno olw'okugoba obwavu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Agambye azaba bannayuganda amagezi okwettanira ennima erimu ebibalo nga lyekubulukira okulwanyisa obwavu n'okugaggawala. And we told you that if you have got 4 acres now, in 1 acre put coffee, in the 2nd acre put fruits zino zemugamba zino, 3rd acre put pasture for 0 grazing cows, the 4th acre you put there food crop. President yawaddeyo fuso eri abalimu mu bendobendo ya Luweero okutambuza ebirime byabwe. Wekitiibwa entambula etusoomooza nnyo ne tutwala mbawadde fuso. Oluvudde no President agenze kulya Harris International erikola ebyokunywa okulira hamusoda ndikubuumo n'ebirala epya okuligula omutongole. President alambudde kulo ne bakola era n'abasimula enkulaakulana asinzidde n'alabula abakungu ba gavumenti ku miziziko gye bateekawo eri bamusika nsimbi ekintu kyagamba nti kyandisiba speed enkulaakulana mu ggwanga kwetambulira. This is now a warning to the government people, including finance. Sagala okutawanya manufacturers baffe n'emisolosolo etalina makulu. President ategeeza gavumenti buli nteekateeka ey'okulaba nga bakazi y'obutale bw'ebintu ebikolebwa kuno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.